Mu njogera ennyangu oyinza okugamba okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga lino yakutandika olunaku olw'enkya kubanga akakiiko k'ebyokulonda lwe kagenda okutandika okusunsula abeegwanyiza entebe eno. Kati oluvannyuma lw'okutuukiriza obukwakkulizo bwonna omukulembeze w'eggwanga yagenda okusooka mu lwokaano okusunsulibwa ku kaadi ya NRM. So tomorrow we shall be nominating our candidate. Between 9 to 11 a.m. we shall be at the Electoral Commission to nominate him. Ssaabawandiisi w'ekibiina ki NRM Richard Twodong ategeezeza ku nteekateeka z'ekibiina olunaku olw'enkya nga batwala omuntu waabwe okusunsulibwa. I've only been allowed to take 20 people. And of the 20, we have nominated the Central Executive Committee members of the party. We have picked a few members of the senior management of the party at the Central. And then we have also added 2 or 3 members from PLU to accompany the national chairman, plus the nominees of the candidates who are coming with us. So those are the only people that are going. And we shall travel together in one bus. Ono era ategeezezza nti newankubadde akakiiko k'ebyokulonda tekagenda kukkiriza abantu bangi kuwerekerako omuntu waabwe bakukuba olukuŋŋaana Kololo, Pulezidenti Museveni ayogereko eri abawagizi be. Wait at Kololo, where the national chairman will come and interact with his supporters after the function at Electoral Commission. Tumubuuzizza oba kino tekiyisaamu kakiiko ka byakulonda lugaayu oluvannyuma lw'okutangira omuntu yenna okukuba olukuŋŋaana oluvannyuma lw'okusunsulibwa okutuuka ng'obudde obutuufu butuuse. To Kololo, it's not a procession, and they'll be walking individually along the roadside. It's not a procession, and that is the difference. Akakiiko k'ebyokulonda kaakumala ennaku 2 nga kasunsula abeegwanyiza ekifo ky'obwa pulezidenti. Winnie Tesana Kayinja, agafeeyo ku Spark TV.